Finally, omulungi w'abangi omulongo babiri Sarah alabiseeko munnange nno ku graduation eya top class olunaku olwaleero ku Kampala City Grammar. Wano munnange nno alabiseeko nga omugenyi omukulu era nga bw'ogezaako okubeera nga omulaba awo ku mukono gwo ogwa left agezaako okubeera nga akwata certificates nga ayita buli mwana ng'agezaako okubeera nga ate agimuwa. Munnange nno olunaku lubadde lusuffu nnyo olwaleero buli kimu ndowooza okiraba engeri gye kibadde kitambula mu maaso era nga bw'okiraba. Abaana babadde beebuuza banne tunaddamu okubeera nga tumulabako munnange Sarah zaffe Omukama azaanukudde wuuyo alabiseeko era nsuubira omwaka ogujja ajja kusobola okubeera ng'akomawo abeere ng'atuweereza. Olaba asobodde okuva awaka n'ajja omanya bajja kusobola. Munnange nno ate yo comment section bw'etyo bw'egambye essanyu lijjudde abaana nga bw'olaba namukwaya awuliranga essaala ye esobodde okubeera ng'ate ekola. Bonna bonna ndowooza obalaba bonna essaala zaabwe Omukama azaanukudde. Abaana ndowooza bajja kwongera okubeera ng'ate basangula ku maziga. Twongere okubeera nga bambi tumusabira. Comment section ndowooza ogezaako okubeera ng'ogiraba essanyu lijjudde abaana buli omu ng'awulira essanyu limutta. Ndowooza leero emirimu gyammwe gyongedde okubeera nga gitambula bulungi namwe kano okubeera nga tubasabira buli kimu mambi ky'okwatako n'emikono gyo ebiri obeere ng'ate okifuniramu ddala. Owa Tereza kamera ndowooza ogezaako okubeera ng'omulaba omuntu aba tayagala bajje w'ayagala oba okitegeera munnange. Ndowooza obalaba bonna comment section yakutte omubabiro bambi nga buli omu agezaako okubeera ng'ate akola ki ayagala kulaba mulongo.